Abedi wandi goli mubi obusoti bw'obolimu Abedi wandi goli mubi oli mufunyo Abedi oli toya pusi toyina kaddako Abedi wandi ka oli toya pusi toyina kaddako Abedi wandi mubi nyo Abedi wandi ka mubi nyo Abedi wandi ka Abedi oli mubi Abedi oli mubi Abedi oli mubi Abedi oli mubi Abedi oli munafusi Abedi waira somulevu toyina kaddako Abedi wandi ka Abedi Bwanika naye abantu bako oyinza okugamba nti awonedde watono okugajambulwa gwomanyi kyekitegeeza omuntu kubanga otambula ate omuntu ow'ekitiibwa omukulu bw'otyo abantu batandika okuwoganira ng'omwana omuto bambi si birungi yadde n'akamu naye ngaawo wetuli era nga wetutambulira tubadde tukyaliyawo ate tamala emirundi Junior n'atabukira fulufiga buto ku nsonga y'omusango ogwagobeddwa ogwa fulufiga ne Justin Namere ye tamala emirundi Junior ayina endowooza ye ng'omuntu era mu bigambo bye bw'ati bw'ayogera naye fulufiga by'okuze banno wano kyekiseera naawe bakusasule omulamuzi yagambye fulufiga gwe wakuba Namere era fayiro yabula tebalina budde bwo nalabye fulufiga nga yeekalakasa fayiro yange mugituulidde fayiro yange ebuze era ngenda kuyomba fulufiga ensi yonna ekimanyi n'abalamuzi bakimanyi ovuma abantu era n'ekyakkubya okimanyi amugambye nti ku bintu by'okoze abantu si ggwe wandibadde omuntu omutuufu w'okuba ng'okaayana nti omusango gwe bagugobye nti ku bantu bozze ng'ofutyanka si ggwe muntu omutuufu okuba ng'ovaayo ng'ogamba nti toyagala compensation era n'ogamba nti ojja kuwolera nti era wakyogera dda nti ojja kuwolera nti kubanga okoze ebintu bingi bantu bangi nnyo abamukaabye abamulajjana abagamba nti abadde akozesa nnyo order from above nti ke kaseera kakati naye afiiringa hiiti eyo abaffe gwokiwulira otya naye nga bwe bityo omusajja yabagamba nti mujja kiwulira omulala n'addamu n'agamba nti mpaawo atalikaaba era kati tutambulira awo tuvuddewo fulufiga avuddeyo n'aba ng'awanda muliro nti ku bantu abeeyita ba friends b'abantu ayina endowooza ye naye ng'omuntu era ye agamba nti omukwano gw'omuntu yaani mukwano gwo kigomala ewiiki nga tukubidde mukwano gwo kigomala omwezi nga towuliza nogato ye mukwano gwo mukwano gwo ajja yalizizeko ewe oba wali ogenzeko ewe is my friend mukwano gwo kuki nga waba n'ebizibu taba mukwano gwo aba mukwano gwo mu bbaala aba mukwano gwo tugendeko emulongo tugende outing is it your friend abantu balina ebizibu man abantu babeerawo ng'olunaku olukya tamanyi bwe lukedde tamanyi bwe lugenda kuziba buli gwolaba alina ebizibu bye buli gwolaba alina gy'alaga buli gwolaba alina ggolo ye n'ebirooto bye bigaana bugaanyi abantu abamu balina dreams zigaana bugaanyi kutuukirira eno ensi ogiraba mugigyeeko amaanyi muve ku bantu ate mulekeraawo okwanyumya be munyumiza balina ebizibu ebisinga ebyammwe olaba muntu butakuddamu naye gwe n'okwesimu waliwo abantu abalala bayita mikwano yaffe naye nga lwaba n'ekizibu talikubira nga talina kizibu abo nabagoba munnange babika n'abafa bataliyo nga ye buli lwakkubira essimu olugiraba oti omanya nti waliwo cause ate bapulaninga okusaba mu buli mbeera akuyita mu buli position mu buli situation ayina bwakufunzafunza najja nga akusomba ogenda okwebalabala omuntu saliza omutaddemu omwaka wali mu miliyoni ngezi naye nga ye taliko wadde okunogwa mujaja gukuletera psychological abantu balina ensaba gye basaba mu sseeno bano abali wano nti mpampampampampa oba naye nga tuvuddeyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo gwe omubiri gw'omukyala Monica Nabukeera gwo gwamaze dde okuba nga gutuusibwa mu maka gye bagenda okuba nga bamukungubagira abantu okuba nga bamukubako ku liiso erisembayo then oluvannyuma bagongereyo gye gugenda okuba nga gugalamizibwa.
kitalo nnyo era kitalo ddala. Katweyongera okuba nga tusabira ab'eŋŋanda n'omukwano era tusabire n'omugenzi Mukama abenga amuwa ekiwumula ekirungi. Ndeke era nga tweyongerayo mu genjawulo nnaku lwaleero kibadde kitokota nga sisaanikire essembabule n'eryantonde. Abantu balaze omukwano, balaze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukwano. Si ye yekka, olwaleero awerekeddwako n'omukyala Baby Kyagulanyi Itungo ate ye First Lady. Why not? People power. Our power. People power. Our power. And you be where you are no more today. Tata wana mwewali. Awana no puti te wano. Awana no pumu kore muti. Awana no pu averiantonde. Awana no pu mwezinire mu. People power. Our power. Awana variantonde abanyankole n'abashemere. Wano tuba tuyingidde Ssembabule muganda wange, lengera abantu, lengera omukwano gw'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono Ssembabule muganda wange si Kampala, kankuzuumingiremu. Ekyo kye bayita amaanyi g'abantu, kye bayita omukwano gw'abantu eri omuntu oyo gwe baagalira ddala okuva ku mutima. Abantu baagala mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sokolabegwe. Soko olabe ku abantu okuweereza amanya n'eddoboozi batoke. Nsazeewo okuwa vidiyo eno gyagiyingira Ssembabule kibadde ky'amaanyi nnyo, ekintu kyakutte. Ate era nkugamba nti kwe tuli ku live awo kumpi ku mukulembeze kwennyini, naye soko olabe Ssembabule. Twebaza abantu nga Nina Kankunda, Nina Rose, abasobodde omobilizinga, abasobodde okunga. Soko olabe ku abantu, lengera abantu. Eno Ssembabule muganda wange naye tetunnatuuka ku venue kyakutte dda. Abantu bangi mu kisaawe batuuse dda. Kati gweraba bano bageekatso mugambye eyo Ssembabule gy'olaba awo. Ssembabule abantu 10 tebaaba. Abantu baagala omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu b'e Ssembabule mwatugamba mbu waliyo balaalo, naye kitegeeza abalaalo bonna bali ku Kyagulanyi Ssentamu ate nga nabo balonzi nnyo. Oyo Ssembabule muganda wange. Ssembabule twamuyingidde dda, ate tuba Ssembabule ab'eryantonde mugenda tufuna. Ab'eryantonde nammwe mugenda kufuna omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga ajjaawo. Kugambye tuli Ssembabule muganda wange. Kitokota. Ekyo muganda wange kiri Ssembabule. Abantu bangi okuvaako obufi, ate abali mu kisaawe bakubisiza ddala abali wano. Kati ogenda kiwulira, bajja kiwulira. Abali bagamba nti Ssembabule waliyo NRM, mugenda kikakasa nti Ssembabule akyambuleera. Ddala
tugenda maaso zo kampeni zikyalanda era nga bajja kubanga bakikuba left right center mu Western Uganda era nga tusuubira nti birungi byerere bye bigenda okubanga bivaayo era byonna tujja kubanga updates tuzikutuusaako boterevu nga tuvuddeko tudde ku nsonga za Anatalia Ozze tuli ku nsonga z'abasuubuzi weewaawo olunaku olwaleero hamu meetings abasuubuzi ono abadde ne Prime Minister wa Uganda the right honorable Robin Nabanja ne bogeraganya n'abasuubuzi byonna bebatuuseeko yes byonna ojja kubanga obifuna naye nga ye omwana muwala Anatalia Ozze abaana bamuli bubi era bamuga nti eyo nze siri munnabyabufuzi era ebyobufuzi tebinkwatako obuzibu buli yawo abaana bamugamba nti ke kaseera otegeere jjukira omukyalo ono yali yeesimbyewooko naye ebintu tebyatambula bulungi okuva olwo oba ne bimutama n'abivaamu mama ono nnuwa mutwe nga bulijjo kakwatemuko njagala okakwatemuko kano kagenda eri mwannyinaze Anatalia Ozze TV presenter no Anatalia Ozze ntwadde tetugenda kumuwa ku budde ekisooka kya byonna tunyolera wamu n'abasuubuzi bonna ab'omu Kampala abaafiirwa emmaali yaabwe mukoka we yayita mu bizimbe arcades ezo n'ayonoona buli kimu kyonna naye ffenna nga tumanyi nsonga ki eyaviirako akabaata akagwawo so tunyolera wamu ne bannayuganda bannaffe naddala abasuubuzi naye Anatalia Ozze nawulidde ka statement ke wakoze nti gwe you're not into politics nga toli mu byabufuzi ekyo kikyamu era kikyamu ddala nja kweyazika ku bigambo bya Dr. Kebbi bwe yagamba nti abantu abasinga obugwagwa n'obuwumbatuutu n'obusirusiru yo yayimirira mu kamera n'agamba nti nze siri munnabyabufuzi nze siri mu byabufuzi kati n'ensonga eri bweti ndowooza abasinga tetutegeera politics kyeki tetumanyi the term politics ate era tetwawula ebyobufuzi ne munnabyabufuzi ebyo ebintu bibiri ebyobufuzi ne munnabyabufuzi osobola okugaana okubeera munnabyabufuzi nga tolina political position yonna gye weetanira gye weetaaga oba gye weegomba awo oba toli munnabyabufuzi osobola okukirwanisa era n'okyewala n'ogamba nti nze siri munnabyabufuzi so tekiri nti nze siri mu byabufuzi ebyobufuzi bitukakatako ffenna bannansi oli mu byobufuzi either directly oba indirectly oli mu byobufuzi either nga olina ekifo ky'ebyobufuzi ky'olimu oba nga toli mu kifo kya byabufuzi ebyobufuzi bitukakatako ebyobufuzi bye birwaninga our day to day lives ebyobufuzi bye bidetermininga future yaffe bye bidetermininga wawe tuyimiridde ng'eggwanga kubanga olwaleero okeera ku makya n'owo omusolo ogwo omusolo bw'oguwa ani aguvunaanyizibwako ani alina okugwaloketinga nti omusolo gwensasudde olwaleero part of this money egenda mu byobulamu mu ddwaliro part of this money egenda ku infrastructures omuli enguudo omuli n'ebizimbe mu nguudo muno mwe muba drainage channels olwaleero tutunira ekizibu kya Kampala kifubutukawa ekizibu kya Kampala kifubutuka ku poor planning baani abali ku kakiiko ka planning akateekerateekera ekibuga akali wansi wa executive director wa Kampala oyo si munnabyabufuzi era ani amulonda tudde ku poor governance olwaleero osobolokera ku makya n'ogamba nti KCCA eyisiza resolution negamba tetukkiriza muwala guno okuzimbibwako mu bumenyi bw'amateeka presidential directive nejjanga eyite wa minister wa Kampala ng'alagira hamu aweebwe omwalo ogwo ebino byonna biva ku bad politics bino byonna byabufuzi kyovola olwaleero Anatalia Ozze we wakubye omulanga wagukubidde bannabyabufuzi mu kifo wabadde otudde ku City Hall awo watulawo bannabyabufuzi so eyo mentality mujejjeemu ebyobufuzi osobola okubyewala n'ebyobufuzi byo tebigenda kwewala bigenda kukunoonya ebyobufuzi ebyo bye bigenda determininga musolo osasula gwenkanati mu ka bizinensi ko olwaleero kankubuulire kino enkuba mu Kampala etonnya kitono nnyo emmaali y'abantu neeyonooneka tuyina kyasi nti Uganda tuyina natural drainages naye tetuziyutilizinze olwaleero baani abagaba ttenda n'ebyapa mu ntobazi so tubeemuko ku magezi tuleme kunyirira kungulu naye ng'otutuuka tunula mu kamera ate tuli bawumbatuutu nnyo tuli bagwagwa so mwannyinaze Anatalia Ozze wayokyeza okategedde bulungi nnyo tukwataganire wamu tufune politics omulungi
eggwanga ligenda kutambula ebyobulamu ebyobusuubuzi ebyentambula buli kimu kijja kubeera wamu nawe munnayuganda ali eyo ebyobufuzi bitandikira mu njuuyo awo wennyini olufulumya ekigere bwat ebyobufuzi biba bikutandise ajjeeyo mwana waliwo akafaananyi akatambudde nnyo nnaku luwaleero ku mitimbagano nga kalaga abaana ab'ekibiina ekyomusanvu babadde bakola exams ez'akamalirizo nga batudde wabweru nga bali mu kukola exams. Essomero tutegeddeko nti baliyita Gala Primary School era liri mu Buyende District. Abange eyo nayo waliyo abafugayo oba naye eri mu Uganda simanyi, naye nga ekituufu kiri nti akafaananyi ako katambudde nnyo era keekano kafaananyi keeko era akafaananyi kano kalese abantu beebuuza classroom yebadde ntono, furnitures ezibadde ntono, oba nga essomero liri bwe riti nga tezirina structures, nga tezirina kwegamba simanyi, naye nga ebibuuzo bibadde bingi nga ansantini. Abaana babaleese nga abalala bavudde mu masomero ag'enjawulo ne baba nga tebalina furniture, classroom blocks entono oba kiki ekibaddewo, naye nga kalese abantu Abannayuganda nga boogera ebigambo bingi era ne woobeera gwe osobola okwebuuza nti bano abaana bo bakikola batya era bakikoze batya, naye nga nabo bagenda kukompitinga n'abaana abali mu masomero amalungi era ag'enjawulo Uganda awo wetuli. Tuvuddeyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Omukulu Fangoni CEO Alien Skin avuddeyo nga si musanyufu. Kirabika waliwo ebintu naye byalaba nga tebitambula bulungi kubanga tuuse n'agamba nti tosobola kubeera maneja wange n'olaba nga bampisaamu eggaali oba nga bankola ebintu ebitasaana novaayo n'osirika tonyega tokola kyati ekyo kiba kitegeeza ki? Abaana ne bagamba ono omukulu yandibanga oba oliyawo ayagala kukola mu change mu management. Mbali tubona bagola mu interview tubagobera kati obero yagala onsange ku level yange atenze nkote difference then management jengendo okukyusa ngenda funa ba manager abapya basobola okusiba abazi jonkera ngaba himbi abale ngaba manager abale batakiriza bantu babo jokujonkera bayimbi babo kati gogamo tandino nze manager wafango ninga brand yoje abajukumu ebituli buli lunaku Just kunkwanya ko bukwaniza bikyala ndowoozeeyo promo code zina manager babaje abasuke 10 nti wali lampadde magezi ago kiseza yona tusigenze kujeera kati njagala nyafuna manager asobola okundeta abajonkezi nga siba muntu mligamba kino kwa omusajja ono difference yino omutancha mu code kukiza otya brand y'okujisula ng'olapa omanejinga ekirungi abadde atwagala zendiro njira ate nga abajonkezi bane video bayo n'obujulizi ndino tukala siba abantu nga bakoze eki nga bebesibye ate okumala emyaka egi mbalina n'obutambi mwebali kati nitaka kalinonya manager agenda okusiba abo manager wange nenga asolwanira brand ya teri manager ukiza muntu kumanyira nze ndi muyimbi wanse bukoze kadene gwe manager onyamba ki ndaba manager wa brand mwenna nga bwe muli ba manager mwenna abefulani managing Fangoni ebyo ninga bali kubanga wekomide ku NCK TV tewerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell, sharing, liking. Tuchayina amawulire mangi nnyo nyini ddala gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kye weetaaga okubanga omanya ojja kubanga okifuna era ojja kubanga nkikutuusaako wano wokka wogafunira. Bingi nnyo ebigenda mu maaso, bingi nnyo ebyetooloola era nga nkugambye nti tujja kubanga tugoberera n'ensonga eza mukyala Kibalama byonna nga bwe bituuse ne biba n'abanga postmortem ewedde byonna tujja kubanga tubatuusaako waneno batubuulire ki ekyabaddewo era ki ekyase omukyalo ono. Sigala naffe tovaawo.